Mukadde kano ekiwundu kyandibanga tekisambye eddagala kusaidia mwana mulenzi amanyiddwa nga Jovan Luzinda era nga oyo twatandika okumumanya oluvannyuma lw'okutumbira akayimba akamanyiddwa nga Embosera ng'ali wali mu The New Eagles eddukanya omukyala n'omwami Balutaya. Mwana mulenzi oyo bangi badde bamwagala olw'eggonjebwa n'obukakamu bwayimbisa music we naye munange bigenze ne bibanga tebigotanamu kongerawo olaba nti buli omu abaamuko ne bu ups and down mu bulamu bwe. Mu ddakiika eno yennyini omuweereza wamwe si mulala yinze Fidget Ankambera nga ntuuse ate mbere nga nkutusaako agaba gali mu nkubo era nga ntuuse mu ddakiika eno yennyini gwe atanaba kubanga wotwegatako subscribing ate nga nawe yakikoledda ngamba nti wakola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Tujjukire nti story ya mwana mulenzi ono ebadde trendinga nnyo wiiki eri ewedde era nga ezze mu mawulire enfunda eziwerako nga ne ku TV erabikiddeko nnyo oluvannyuma lwa mwana muwala oyo amanyiddwa nga Claire okuvaayo bw'atyo n'ategeeza eggwanga nga Jovan Luzinda bwe yamukola olubuto bw'atyo n'amusulawo n'abeera nga takyamuwa buyambi n'abeera nga ate awulira azitoyereddwa ye ne maama we nga tebakyalina adde kikumi olw'ensonga nti ye takola bw'atyo n'avaayo n'agamba nti asaba Jovan Luzinda akkirize obuvunaanyizibwa bwa nti mbu yamwegayirira ku n'abeera nga ate aganye okuba nga ate ateesa naye ekintu ekyo mwana tu muwala oyo yakaba nnyo mu mawulire bangi ne batandika okuba nga ate banenya Jovan ne batandika okugamba abasajja lwaki mwegaana embuto yerere buli omu n'ayogera endowooza ye ate nga ye Jovan yasigala ku kimu nti omuwala simumanyi. Ennaku ndowooza nga 2 emabega omuvubuka ono yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti ye kitaawe w'omwana abadde nga mu katambi omutuufu ddala ddala era nga ye kamuzaala bwe yekateekamu lubuto kitegeera naye nga kyavudde ku ki abyogere ensasula teyagenze bulungi agamba nti bano baalina deal ne Jovan Luzinda era nga agamba nti Jovan yamutuukirira ng'alina ekyaliwe ne bamutegeeza nti babeeko olukwe baluka olw'ensonga nti Jovan yali apanze okuba nga ate aggulawo ekibiina ekikye ekya music naye nga anoonya engeri gye kinaasitukamu oba gye kinaabumingamu ensi yongere okuba nga ate ekimanya naye nga talabawo bw'atyo n'agamba nti tupangeyo kisitoori yawo tutyankalanye eggwanga Uganda erinnya lyange lisobole okuba nga tezitukako mu mawulire we naakola ekibiina kino kijja kuba nga ate kitumuka mangu nga bakitegerera ddala bwe batyo ne bayiiya nti munnange katufuneyo omukyala oba omuwala ajje n'omwana aneesibeko bagambe nti nabasuulawo sibawa buyambi kisitole ekyo kigende mu mawulire bwe tutyo tujja kuba nga ate tumanyika nze mbere nga ate neegaana nti omuwala sikola ki simumanyi munnange omulenzi oli ng'atandika kugamba nti nze omwana mulina kubanga nina omwana gwe tusobola okukozesa ate n'omuwala nsobola okumufuna yoga agenze anoonyezza mwana muwala gwe bayita Claire ng'ajja amuliramu bulungi nga ne Claire naye idea gibayinga era nga bateesa bulungi nga Jovan abasuubiza nti wakusasula omuwala emitwalo 3 egya Uganda n'okumukolera video ne audio 2 ez'ennyimba kubanga nti ayagala kubeera muyimbi mwana tunga mwana muwala amanya nti kati ali ku ddiiru era nga basuubiza omulenzi ono gwe bali bagambye okubafunira omuwala n'omwana nga bamusuubiza nti ye bakumuwa emitwalo 5 n'okumukolera ennyimba 2 video ne audio n'amanya nti munnange awajja kuba ate obulamu ayina wabutuusiza era tebakomawo ne bamusuubiza nti omwana gw'onooleta n'oteeka mu video ye tujja muwaayo emitwalo 5 n'amanya nti omwana wanaaba aleese wuwe ne bamuwa 5 gano gajja kuba gadda mu mpale ye anti ye taata w'omwana yoga nga batandika ku lukalukwe lwabwe nga baleeta b'amawulire munnange ng'ebintu bigenda mu mawulire nga tubiraba ku social media Jovan yeegaana omwana omuwala akanyagamba atuyambe nsaba buyambi bituuse wa minisita Nakiwala munnange bayisa omuwala yeebuzaabuzizaawo kugamba n'ebiwanvuira ddala era nga Jovan yabagamba nti kasita bituuka mu mawulire musuubire nti minisita ajja kubayita ku nsonga z'omwana ate ngera bw'anaabayita kino ne kino kye kijja okuba nga kyogerwa kegamba ng'era abantu abagenda ozannya firimu muwandiika bulungi nnyo script yammwe mwana tu ne mukola ne muyitamu ne murasinga ne mumanya ki kyennyini ekyokwogera ne maama w'omuwala maama wa Claire naye ne babimutegeezaako ne bagamba nti bannamawulire bandikunoonya naye ne bamubuulira kiki kyennyini kyalina okuba nga ayogera singa bannamawulire baba nga ate bamusazeeko kugamba bonna ne beeteeka mu kalaasi ne baba nga bakitegerera ddala bulungi naye ate ebyembi Jovan bye yasuubiza teyatuukiriza oluvannyuma lw'okuzunza ekyana ky'abandi kibebi maama waakyo yeekyanga ng'alaba teri kasente kavaayo yabuuza bba nti sente zo ziri wanga
nnyo waawo teri wadde olwataano bw'atyo ne yeekyanga n'ayoga nti omwana owange temukyaddamu kumuzunza mu bya kisiru yogayoga amukutte agenze naye mu kyalo n'abagamba mufune omulala gumuzunza ku bwereere batuuse ku nsonga za DNA omwana babeera bamwetaaga ate nga Claire wabeera omwana waalina okubeera kubanga bannamawulire balina okuba nga bamulaba n'omwana nti yagamba omwana wuwe kaakati omwana taliiwo mwana Giovanni n'ateesa bupya naga nti kere engeri omwana gy'ataliiwo naawe bulawo kubanga bannamawulire bajja kunoonya bakusayi nga tolina mwana olukwe lwaffe luyiike bw'atyo n'amusimba egya Uganda 2 ngamba emitwalo kuziri ze yabasuubiza tanabawaako wadde 10 Claire naye bw'atyo n'akwata entambula n'ayolekera mu kyalo abeere nga yeekwekako munnange bikkakkane naye munnange ebintu byaganye okukkakkana ekiwejjowejjo omwana muwala bamukukunuddeyo babamukunulayo bw'atyo n'abeera nga ate atwalibwa ku poliisi ate nekyewuunyisa nti Giovanni mwennyini yamuvuddemu n'agamba nti omuwala tamumanyi naye ate amwesibako amwononera erinnya ate nga yeyaluka olukwe luno banange tujjukire nti tuze tuwulira stories bwe ziti ezeefaananyiriza ku eno ku bayimbi eziwererako ddala ku Walukaga yaliko ku Josted yaliko kwegamba n'abayimbi abalalalawo naye kyetutamanya DNA bwe bagenda mu bya DNA ebitera kubulira awo okujjako Josted twamanya nti zaavaayo mbunga siwuwe naye kyetutamanya oba story eyo teyali mpange bupange munnange balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe ne batubuzaabuza kyetutategeera so oyo ye bw'atyo bwe tumutegeeredde awo Giovanni we tumutegeeredde mwana mulenzi avuddeyo n'agamba nti bw'aba yagaana otusasula biyiise ne biyiikira ddala era ng'agamba nti kati naye obulamu bw'essaawa eno buli mu matigo olw'ensonga nti afuna okutisibwatisibwa okuva mu ewa Giovanni ne bakyalibe nga bamugamba singa agenda ku mpewo n'abyasanguza bandimukola ekikyamu sinakindi naye baagala kumusiba nga bwe baasibye mwana muwala kakati simanyi gwe ndowoozayo oba eriki era singa oba otunuulira mu story eno n'ogigirageranya neya Chosen Becky birina ebyagala ofaananiramu Chosen Becky weewaawo yali yeegaana omwana we naye yeegaana n'agamba nti tazaalangako weewaawo omwami n'avaayo n'agamba nti ye alina omwana ne Chosen Becky naye ate ye omwami mu kuvaayo yagamba nti Chosen Becky amumya akakisa okuba nga ate alaba ku mwana we okutwala obuvunaanyizibwa bwe nga taata wabula ate kyazuuka luvannyuma nti omwami ono yali alimba omwana baali bamumuwa era yali amulabako era yali asobola okubeerako naye nga taata ng'era omwana amumanyi nti ye taata amuzaala naye wabula olw'okuba yali naye ayagala kukyako oba kumanyikwa mu bantu bw'atyo ne yeesowolayo bwantogo yogayoga addukidde ku mpewo n'agamba nga Chosen bw'atamuwa ku mwana era naye netubiwulirako awo kwegamba stories zibeera awo balina engeri gye bapangapangamu naye era oluvannyuma bimala nebikola ki nebivaayo nga omanyi nti ez'omubbi zibaameka anagokka wegaggwako bw'atyo mukama n'akubikulako akasubi ky'obadde okwesa emabega ne kiba nga ate abantu bakola ki bakimanya ne story ya Rock Giant bagamba nti munnange ebyo by'okumukuba bukyamaani biki bagamba mbu yali stanti tetunaba kubanga tetubitegeera bulungi naye nga ate nabyo tujja kubimanya bagamba nti ne bino ebya Josted okwawukana ne mukyala we mbu nayo yali sitanti naye tetunaba ate kubanga tubikakasa bulungi naye era nga nkugambye zibaana zokka ez'omubbi bijja kuvaayo omuweereza wo sibadde mulala mbadde Fijida News Anchor weekuumire wano wennyini ate nga nkusaba subscribinga mukimanye nti mbaagala nnyo mwebali kubanga ate mubeerawo wano eno ku Range mubeere bulungi atakumira mpeera yongere kubanga bankumira mweraba